Amanya ndobozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Waliwo egguli lyasinga okubeera nga lisatulatinga mu time ya riot. Nsubira bwaliwo video bwa mirundi ng'esatu. Oyo yenga kabeerane ali ku social media platform yonna nga nkakasa bukakasa nti ako ka video akamu kobo busatu wakalaba. Akasooka ak'emmotoka ya NRM yakona abantu walere ku mini price. Kasatulatinga era abantu bangi bakalaba. Akokubiri akomukyala yali amenyi kutuso okugulu bambi oyo mukyala yamala nafa. Abantu abasinga mwenna mwaka kyekimu n'ak'omwana yali akutusa amagulu olw'eri emmotoka abasinga mwakalaba. Akokusatu keko omusajja yakuba akayondo omusirikale wa police ako kasatulatinga era nzikiriza bulungi nnyo nti n'abantu bangi mwakalaba. Olunaku lwaliro nina ennaku oba essanyu kisinzira ku ggwe awuliriza kikyogenda okubeera ng'ofuna. Omuvubuka yakuba omusirikale akayondo bamaze ne bamukwata nga bafollowinga CCTV camera ezakwata footage kolo olunaku n'akatambi ako yenayene yakakwata ne kasobola okubeera nga kasatulatinga basinzidde ku ebyo omuvubuka ne babeera nga basobola okumukwata. Oyo omuvubuka gwe mulaba mu bifaananyi abantu bangi ngenda sigenda beera objective waneeno bantwaleko side emu oba endala nedda ngenda yimirira wakati. Ako ka video nange mu kusooka sasooka tegeera mbu oyo omusirikale gwe bali bakuba obuyondo yali mukyala. Sasooka kitegeera nali ndowooza musajja just bifaananyi byagenda okuvaayo ebiti ng'omusirikale oyo yali mukyala. Ne neewuunya mukuba akayondo nze nali manyi bakuba musirikale musajja. Kyankola si bulungi oluvannyuma okuzuula mbu nero ono omusirikale eyali akuba abantu ono omusirikale yali mukyala. Ekyo kyannumamu nze ng'omuntu omu. Naye ate nga ku social media platforms okusinziira ku conversations ne comments ezaaliko kwe ngenda okubeera nga mbeesinga abantu basupportinga ekikolwa ky'okubeera ng'ono omuvubuka yeevaamu n'akuba omusirikale. According to that time abasirikale ng'egye baayisaamu abantu obubi ensonga kinkugamba sigenda bitwala side yonna. Abasirikale ng'egye baayisaamu abantu bakuba abantu amasasi abantu bangi baafa emiggo abantu bakubwa. So n'omuvubuka we yavaayo n'amugwira omusirikale ono n'amukuba obuyondo. Abantu bangi bamusupportinga. Abantu abamu ate bambi ne bagamba bambi omusirikale bambi kanyabo bambi kanyabo. The other side omwana agenda n'atuwa ebifaananyi ekimu nera nammwe nga mumwekyo bye mulaba ku screen ngono omusirikale naye gye buvuddeko yali akwata abantu mu ngeri etali nnuŋŋamu gy'oyinza okugamba nedda omuntu obeera omukutte n'amaanyi agasukkiridde kubanga omuntu obeera lo enforcer basobola omugamba owaaye kwata empingu oba n'ozimuteeka kuba n'ozimuteera n'omugamba zeeteekeko tutambule bulungi. Naye olaba ekifaananyi kyekyo muno omukyala ng'akutta omuvubuka essaati amutwala lwampaka tosobola kikkiriza mbu y'oli omukyala gwe baali bakuba akayondo. Kati awo nange ne fairinga okugamba abambi ngambe bambi ono omukyala oba bambi obulako side gy'obeerako obeere ku side y'ono yakuba akayondo oba obeere ku side y'omusirikale bambi gwe bakuba akayondo. Kwegamba nembirekera awo mmwe basubscribers bange okusalawo naye nga amawulire agaliwo gali nti ono omuvubuka bambi bamaze ne bamukwata. Simanyi oba lwaki ngattako akagambo bambi kayinza okundeetera okuwulikika ng'owa side emu oba endala. Naye ng'ono omuvubuka eyakuba omusirikale akayondo bamaze ne bamukwata. Kati ebiddako twalira naguno omukisa okwongera okulabula abantu bannange tukola ebintu olwa peer influence olwa group influence naye munnange okikutuukako baali bangi bawaga bangi basanyuka naye n'omuvubuka bamukutte yekka neera mukomera agenda bbeerayo yekka tomanya misango ki gyagenda kusavinga. So in case of anything bavubuka bannange twekuume twewale ebikolwa ebiyinza otusuula mu bukyamu oba bulamu bwaffe mu katyabaga. Amanya ndowooza nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. Obeera agadde story yange nkoze kankusaba mbe subscribing like nga to commenting wano ku SMX media.